Yes, yona gyosinzira tukwebaza okubanga ku mukutu kwoli naye olunaku olwaleero ebigenze mu maaso tebibadde birungi olw'ensonga nti omukulembeze agiyongedde okunywezaamu embeera y'okulwanyisa coronavirus mu kintu ekiyitibwa lockdown olw'ensonga nti ayogedde ebintu bingi naye ekisinze onnyiga bannayuganda kwe kuba nti omukulembeze ayongeddeyo ennaku endala 14 ovuiki abantu abasinga abadde n'essuubi nti olunaku olwaleero bayinza okuta ne bata ebintu ebyenjawulo abantu basobole okuba nga bakola banoonye ku ssente naye kiganye bongeddemu ennaku endala 14 so abantu ne bavaayo ku Facebook ab'enjawulo ne baba nga basomera mwana mulenzi Eddie Kenzo bambi bamugambye ebigambo ebitabadde birungi olw'ensonga nti bakomentinze ne bagamba nti Eddie Kenzo ekyakutwala mu Ivory Coast kwali kuyimba oba kubunya lulimi Luganda so abantu ne bavaayo ne bagamba waayi ennaku endala 14 zizo bazikongedde oluganda ogira olubunya yonna making sure nti ovaayo nga baluyize ekintu ekibadde ng'ekivoola naye nze ku Prejan Media TV tubebaza okuba nti mwewayo okuba nga mulaba content waffe era tubebaza okuba nga ku mukutu kwe muli likinga commentinga subscribinga